tero kututwala in charge naye omukugu Julius ng'owumba naddala ku mulamu ogwa leero n'okugula ennyumba ewedde gwe ng'omukugu ng'olina ssente nga ggwe kiki wandikoze? Neyanziza nnyo Mwami David neyanzeege ekisookera ddala nze Julius kati nganze kubanga kati nze engeri gyendi nti ndi mu sekita ya kuzimba negyesuulamu era eyeewange nagyezimbira newakubadde nti tuli mu kampani zizimba naye ate kyandibadde kisinga singa oba olina obudde okusobola okuzimba ennyumba eyiyo kyandibadde kirungi weezimbira ennyumba eyiyo wabula singa oba tosazeewo okwezimbira nnyumba yiyo sooka onoonyereze ku kampani z'ogenda okugulamu. Nze nkomekereza ngamba omuntu yenna yandibadde yeezimbira ennyumba eyiye bw'abanga alina akadde bw'abanga alina abantu abasobola omukolera supervision bw'abanga ettaka ly'ayina alyekakasa nti lisobola okubeerako ddungi ate n'ekirala. Alright, nga bwe tuwulidde omukugu byayogedde kansabe awumbewumbe n'okusibulasiibule. Weewaawo tweyanziza nnyo Mwami David Mwanje tweyanzeege mwebale nnyo webalire ddala akadde kootuwadde ate namwe abawuliriza ba Star FM mwebale nnyo bannyabo ne bassebo mwebalire ddala era mwebali kubaawo nga bwe nabannyonnyodde nze nvudde mu kampani gye bayita Juliex Property Consultants Limited tusangibwa Nansana ku Jenina ku kikubo ekigenda Uganda era bw'otuuka wakazimbe kaffe ojja kuba okalaba si kazimbe kizimbe kyaffe ojja kuba okiraba kiwandiikiddwako ebipande byonna ebiraga Juliex ne waggulu n'ekizimbe kiwandiikiddwako oba ojja kukiraba wabula nze ng'omuntu nga bwe nabannyonnyodde nti nze manager wa Juliex Property Consultants Limited ndi ku nnamba y'essimu ayeyandeetaaze ku nnamba y'essimu enamba eri 0752 0752 46 11 11 0752 46 11 11 wabula n'oyo ali eyo ng'olina omutimbagano olina Facebook olina WhatsApp olina Twitter olina Instagram YouTube and what have you gendayo wandika mu buwandiisi Juliex Property Consultants Limited ojja kubulaba bye tulina katalo oba nyumba oba ploti oba ki n'ekirala ne bwogenda mu Google Map n'owandika mu buwandiisi Juliex Property Consultants Limited babajja kuwa endagiriro kubanga wonna kwetuli. Tweyanziza nnyo Mwami David tweyanzeege webalese okutukyaza olunaku lwa leero. Alright, abadde omukulu Julius avudde mu Juliex abakugu mu bya mayumba era nga bano bakwanya amagezi ku nsonga ezo naddala ez'okuzimba awamu n'ebyamayumba. Kakati sijja kulwawo okujjako okutumirako omuliza wange omulungi Maama Namwangi gy'oli Mukama akukuume awamu Dumba Derek Kuzera n'abantu abasigadde abadde baweereza obubaka. Nsigadde nze David Mwanje mu programu ezimbire mpaka Sande ejja Mukama abeere nammwe. Eyo yebadde programu weezimbire ne David Mwanje. Obadde okimanyi nti abaami abakuze